Sabalamuzi Bati Katuleba okuggulawo eddwaliro eryazimbiddwa abakristaayo mu Busabadinkoni w'e Nateete erya Makai Health Center 3 atuuseyo ku ssaawa 3:30 n'ayanirizibwa omulabirizi w'e Namirembe Right Reverend Wilberforce Kityo Oluwalira n'amutwala mu kifo ekyo. Asaze akaguwa n'okusimba ejjinja ku ddwaliro lino akabonero akalaga nti aliguddewo n'oluvannyuma n'alirambuzibwa. Very honored to open this health center, which is dedicated to service the people of this area. Omukolo gwetabyeko ne minisita wa Kampala Bet Olive Namisango Kamya, Meya w'e Lubaga Joyce Nabosa Ssebuggwawo n'abalala ng'omulabirizi Luwalira asimye abawaddeyo ku mulimu guno n'asaba ekkanisa endala okulabira ku b'e Nateete okukulaakulanya ettaka ly'ekkanisa. Akali mugaziyiza ensalo ku projects ze mulina endala mugaziyiza n'eno kakana eno egaziye n'olwekyo temweganya tulina okugirabirira. Teri projects ze tutandika mu kkanisa n'osuubira nti mulala yaligikulabirira. Sabalamuzi Katulebe yeebazizza abatandika omulimu guno kyagamba nti bawadde gavumenti entandikwa ennungi era ategeeza nti ekitongole ekiramuzi kyakulira kikola butawera okukendeeza ku misango egiriwo nga ne wiiki ejja bagenda kukola. Emisango mingi kkooti weeri etuula ne wiiki eno egenda kuba ng'etuula okutuusa bwe tula breaking for Christmas naye nga tuvudde mu Christmas nga baddamu kutuuva emisango egyo najja kulira. Oluvannyuma alambudde empuku ya Makai n'oluzza ebisangibwa mu kifo ekyo ng'atendereza obukugu obwayolesebwa era n'asaba bitongozebwe bifuuke ebyobulambuzi. Omukubiriza Tom Waswa ayogedde bye bayiseemu okulaba nga bazimba eddwaliro lino nawo we batuuse. Tukyakubiriza gavumenti, tukyakubiriza bannaffe abasobola okukwatirako kubanga ssente nga bwe tuzoogedde tukyetaagawo ebintu bingi naye nga n'ekisinga obukulu kyekyabakadde waffe bwe bazaalira bayinza okulongoosebwa obulungi maternity ward. Abdu Mwonge yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.